Mu kitundu ekyokusatu musajja mukulu Godfrey Lwamin agenda kutunyumiza engeri gy'atobyemu kubeera ng'afuna akasiimo k'Abaganda baafiira mu kulwana kyokka n'okutuuka olwaleero talina kuyambibwa kwonna kwe yali afunye. Mukulu Godfrey. Wangi taata. Baganda baalwana ne bafa. Bo waliwo engeri gye babasiimamu. Baganda bange abaalwana ne bafa okwali badde okubasiimamu nze nali mutwe gwabwe eyasigala. Kati nagenda nintambuza ensonga eyo paka eri pensioni paka mu kooti kati niŋŋambibwa nti nziguleko akawunti bateekeko pensioni waabwe eyali abaafa nga tibanabakola ki funa akasiimo kaabwe n'okusasulibwa pensioni waabwe. Kati akawunti ezo ninzigulako emyaka giyise emyaka 3 kuva 19 20 soko nsomereko wano kubanga kinjogerako kiri mu gundi kinjogerako kiri mu statement bank n'ebbaluwa y'omulamuzi. Kuno ndabako 22 ne banziguzaako akawunti ate ne bansindika mu kooti ew'omulamuzi okufuna leeta y'omulamuzi ebbaluwa y'omulamuzi eri bweti. Kati eno ye gundi esooka referensi y'omuntu omu ebbaluwa y'omulamuzi yerwa yeeno letter of administration. Okugenda mu kooti omulamuzi agikole ki agimpe ngende ku akawunti nsobole okusasulayo esente ezigulako akawunti Mukongo muzaalireke. Mukongo muzaalireke. Eno ye referensi ye ya mwaka ki ya 2015 eyo ya statement ya referensi ya kooti. Naye kati waliwo statement bank 22 nti bagenda kunteerako ki bagenda kuteekako sente zaabwe. Gino emitwalo 10 ani yagiteekako? Nze nagisaako ate banka nzibu nnyo kubanga gyali emitwalo 2 naye ne bagamba bazitematema simanyi muki simanyi ki mu revenue simanyi biruwa naye buli gundi buli statement bank account nasasula emitwalo 2. Kati mu kooti yo sijja kwogera ze nasasula olw'okuba nti eri kooti ekozesa obuyinza bwayo omulamuzi bwakozesa. Ne mu kooti wateekayo sente? Ate kati oyinza obutateekayo oteekayo kubanga kati ebintu byonna byafuuka mpankuwe. Kaakati eno eyina gundi yaayo ey'okubiri era ginaggulawo 2 emeka keberaawo olabe akawunti yaayo eyina statement yaayo Post Bank okubiri eri muno gundi yaayo eno mpya kati eno newabaawo nga nkadde eno girabe eno 2018 kati eyo nayo ne bakola ki ne bansindika era mu kooti era ninfuna leeta kuva mu kooti w'omulamuzi. Ani akusindika mu kooti? Ababbanka nga bansindikayo naye ng'etteeka livaawa liva mu pensioni tolina okuba n'ebbaluwa yaki ya kooti. Kati bw'oba n'ebbaluwa ya kooti kubanga olw'okuba nti bwe nakola ekirayiro twakikolerawa mu kooti. Bwe nali nga tujjuza referensi n'abaana b'abagenzi twabikolerawa mu kooti ne mu LC 3 LC 3 LC 1 LC 2 okuwa letter of administration. Kaakati awe banka eryo banka account ya sente ze ne bataziteekako zibali babaliridde okusasula pensioni waabwe. Pensioni baali balina kufuna sente meka? Kati pensioni okusinziira nga abaava mu bulamu bw'ensi nga bakakwata obuyinza kubanga baali babukwata 1986 ne bafa 87. Kakati awo nze nali sinza kumanya sente zibalina okubeera nga bakola ki
zibalina okusiteekawo naye olw'okuba nti okugoberera okwagala nti pensioni waabwe abakole ki asasulibwe nti nze nawa gavumenti omukisa okulaba nti yo yeyina okubalirira kyeyina okusasula ki abalwanyi kubanga bebakola ki bebalwanirira emirembe okulaba nga nange ababulaza bange abaava mulamu bw'ensi abaana baabwe nange olw'okuba nti nange nali muto nga ndi mu sayizi era yakubeera nga nyina okulabirirwa baani babulaza bange olw'okuba taata yali afudde kubanga be baali banvunaanyizibwako okundabirira kati nange alinga yali ki omwana waabwe kakati akawunti ezo zonna bazinziguzaako mirundi 3 naye nga sente tebakola ki ojja otya okugulawo akawunti mirundi 3 sinaba kutegeera kakati okujja akawunti ensooka wagigulawo ne bagiggala nga sente teziriiko okugulawo ne balwawo okuteekako sente ne bagiggala kati bwe baleeta okugamba nti abalina gundi abagenda kusasulibwa pensioni muddemu mugulewo akawunti zammwe mugenda kusasulibwa noddayo ate ku kooti ne bakugamba ddayo wa manya ku banka ne bagamba ddayo w'omulamuzi ofune ki tuleetere ebbaluwa eya kooti ate noddayo mu kooti ofune ebbaluwa empya era osasula kubanga ezo sente ziba mpitirivu kubanga bantu babiri kakati ebbanga eri lyonna bbanga lya mirundi emeka 3 naye nga akawunti zigalibwawo sente teziteekebwa pensioni yaabwe ate nga nyina n'ebbaluwa yaki eya chief eyagamba chief magistrate pension yino ng'afunye ekiwandiiko okuva mu ofiisi ya pulezidenti owa minisita Haji Nadduli chief yennyini chief pension era olaba nti ekiwandiiko ekyo nakimutuusa nga kiva wa minisita Nadduli ne wa Asante Sseddunga ofuna sebo kati bino bimutuusa ebiwandiiko byo chifu ekya Sseddunga byonna ne Sseddunga oyo kwe kuŋŋamba nti agenda kukola ki pensioni w'ababulaza bange bagenda kukola embalirira bamuseewo ku ki ku akawunti ne balyoka baŋŋamba ngende nzigulewo akawunti kuba naateeka sente era nenzijja nenzigulawo ki akawunti nga nsinziira ku ki ku message eno chief pension ow'ebbombo kiyakola ki kiyaŋŋamba nga amaze kufuna kiwandiiko kino kakati ekyewuunyisa nti ebbaluwa ezo zonna z'olabye ate ne wabaawo ekiwandiiko okuva eri entebe kiikyo nga bawandiikidde pensioni ebbombo pensioni waabwe akole ki abaweebwe naye nikikola ki kitatuukirizibwa kati kino kyekiwandiiko ekibayita famire butwatuula ninondebwa nga nze nyina okukola ki okukaiminga sente ezo kati kino ekiwandiiko ekyakola kyo kya famire nga butwatuula kati nimbeera nga nze addukanya ki ensonga eno naye sebo teri kyonna kyonna kye baali bataddeko ku akawunti kutuusa kunkama bukami ate nga nze banyongerera ddala amabanja nga nzigulawo akawunti n'okugenda mu kooti okulaba nga nfuna leeta ebbaluwa ey'okuva mu kooti n'okugulawo akawunti okufuna ki akawunti kubeera nga eri ki kweri nga bateekeko sente teri nga tebateekako kati naago nago mabanja kati nsaba eri yenna gukikwatako era abamukulembeze w'eggwanga nti bagenda ne baddira ne basasula abantu pensioni abatalina ki bisaanyizo ne baziweereza abalala naye afe abalina ebisaanyizo ate ne bakola ki ne batubuuka era nsaba ow'ekitiibwa pulezidenti atunule mu nsonga eyo ndabe nga pensioni w'ababulaza bange nga nkola ki mufuna kubanga ebisaanyizo byonna mbirina era mbirina ate kineemulugunyamu nti n'ebisaanyizo ebyo ebimu bamuyita Fred Mwesigye Kano
owe Nabusozi era yabintuma nagamba muleetere n'ebbaluwa endala zonna zinjogerako nti abuweereze Frank tumwebaze minisita kati alabe ng'ensonga ezo azituuse wa pulezidenti funa obwenkanya n'okusasulibwa ebiwandiiko bye nabitwala ne mbimuwa naye mbo n'abikwasa ki n'abikwasa Frank tumwebaze ate kyennaku ennyo kinyina ennaku ginyina nti ebiwandiiko ebyo bwe nali mbiwaayo nawaayo ligino zonna ng'amanyi nti ntuusa awatuufu nti kati ligino bwinziba nga nziwadde nga zigenda w'omukulembeze mba musanyufu nti kubanga aba agenda kufuna ki bwino omuki omujjuvu era nze ebiwandiiko ebyo saafunamu naki nakusigazaako kopi era nabisitula lumu n'embitwalira Fred Mwesigye ng'akyali MP wa Nabusozi mu Parliament era n'ekiwandiiko nkirina kiyampa Fred n'angamba bw'ensonga gikwasiza Frank tumwebaze bw'agenda kuntwala mu State House kuntuusa pulezidenti atuuse okukola ki okulaba nga nkola ki mpaabwa ssente n'okusasula pensioni wabaki wababulaza bange naye bunalindirira ninkuba ne ku simu nampeereza n'essimu ya Frank tumwebaze n'angamba mukubire oyogereganye naye olabe appointment yanaakuweereza okutwala bwenamukubira Frank tumwebaze n'angamba nti ye si agenda okuntwala wa pulezidenti nti ye Fred Mwesigye n'okunnimba alimba nze n'ebiwandiiko byange tannakola ki tannabimuwaayo bw'atyo Frank tumwebaze bwe yannyonnyola era wa Fred ninzirayo Fred nimukubira kubanga yampa n'essimu ye n'ebbaluwa njirina wano simanyi kubanga olw'okusinziira ebbaluwa nnyingi nnyo etabisemuli sinza nakugiraba mangu nti bwenamukubira Fred Mwesigye nemugamba nti ate Frank tumwebaze nga yeegaana nti ebbaluwa tozimuwanga n'agamba nti akulimba kati nimbuzabuzibwa bwe ntyo ninfundikira ebbaluwa zange zinabawa ne bazitwala nga zirimu n'ezente twaweera ente mu budde bw'okudduukirira ensiko nga bali mu nsiko zonna ne zitwalibwa wa Pulezidenti Museveni nfune okuyitibwa nfune obwenkanya n'okukola ki n'okusasulibwa akasiimo konna akeetaagisa kuva olwo era nintwalibwako ninnyagibwako ebiwandiiko byange nisifuna nakuyambibwa nabo ne bafaanana nga baakola ki abanneesamba naye kyennaku ennyo siwaayira nze Fred Mwesigye bwe yasoma mu biwandiiko ebyo yaŋŋamba ekigambo kimu nga nakyewuliriza n'amatu gange ate nga nyimiriddewo nga kiŋŋamba yaŋŋamba nti tunaakusasula tukusobole ng'otubanja ebintu bingi kati n'addamu n'agamba nti naye tujja kukusasula sebaawo bukyazikirira ebya pensioni wabivaako saabivaako kubanga nti wintuuse zino gundi ezolaba Statement Bank mpya 210 na meka 220 mu meka mu 2 kati mba nabivaako ate ninze naye ate akawunti baziggala kati ensonga zino zonna njagala nzitwale mu maaso g'omukulembeze zonna nzimutuuse kitegeeza omwaka guno baba bakusasula olina kuddayo kugulawo akawunti endala naye siina ssente zebansaba siziina kubanga bansaba ssente zigulawo siina ate n'okuddayo mu kooti nzijuzizza amabaluwa g'ekkooti gajjudde nga tigayina ki kulaba omulamwa gwe okugendera okufuna ebiwandiiko bino kulaba nga ntuukirizibwa okulaba nga pensioni musasulibwa. Okusaba ssente meka? Ssente zibasaba ku akawunti buli gundi okugulawo akawunti $200, akawunti 2 $400. Kaakati awo wiŋŋambira nti okufiirwa ssente ezo ate nga nzeewola ninzifiirwa nga njugulawo omwaka niguggwa nga teri ssente zibateekako ate nga okubuzaabuzibwa kuva eri mu ofiisi eya pensioni nga bagamba nti bagenda kusasula ki pensioni waabo abakola ki ababanja nti mugulewo akawunti ninzigulawo nenindira paka omwaka okuggwa akawunti ne bagiggala kati neno nsuubira bagiggala kubanga tuli mu 2024 ginagulawo 2022 kati ekyali nzigule bagiggala kakati akantu ako nako kokunkamamu ate nga neewola bankamamu esente ate nga nzijja kwala banyongerera amabanja ate mangi kyova olaba nyina amabanja mayitirivu
nago nga mwegali ne pension ono mwagala babulaza nfuna obwenkanya babulaza bange pension waabwe asasulibwa bamunsasule abaana baabwe bali tuddawo gye bali naye ate kakati nze wenfaananidde bwe nti bo bafaanana batya nabo kati bali awo bintuntu tebakyali baana bategerekeka kubanga eggwanga titwafunamu abaana tebafunamu nze saafunamu famire yaffe terina kyeyafunamu ate nze nasigalawo nga famire ki mu famire yonna nze nasigalawo naye nange siina kinfunyeemu nabo abaafa n'abaleka tebalina kyebakoze kyebafunyeemu era nze ŋŋamba nti eno gavumenti ya pulezidenti Museveni era ŋŋamba nti mbadde nsaba nti njagala nkolebweko bulungi nnyo nfune okulaba nti kubanga olw'okuba ebigambo binjogerera wano bannamawulire nti bisaasaana eri omuntu yenna anaabiwuliriza eddoboozi eryonna naye njagala enkyankomewo nga nsiima nti pensioni yakola ki yasasulibwa nti nange nakola ki nakolebwako nafuna obwenkanya naye ebyo byonna sinabifuna era sijja kukola ki ate kinsaba saagala bakole ki omanye abantu bw'oyogera ekituufu bakijjamu obukyayi saagala bakole ki bampalane saagala bankyawe kubanga siina gwinkolokose siina gwinkoze ki gwimpaayidde buli gwinjogerako yenna ekiwandiiko kye bwekiri nkiraga kopi era nsaba nti ne kopi ya pensioni era njiraze kopi ya kooti njiraze kopi ya akawunti njiraze kubanga naye okufuna ebbaluwa zino njiraze kopi ya kooti njiraze kopi ya akawunti njiraze kakati awo ku lwaki timugamba nimwekuba mu mutima nimugamba nedda ekimala omwami ono kaafune obwenkanya asasulibwe naye eri eggwanga nalyo limanye ti omuntu ono avudde mu matigga ne mu katyabaga konna naye kimbasaba mbasaba temumpalana kubanga mmwe muwalanira bwereere temumpalana zisiina akabi nammwe wabula njogera lwa bulumi bwange nsaba kuyambibwa kusasulibwa nange nfune obwenkanya eri eggwanga lino n'abooluganda lwange nabo bafune okukola ki okufuna okusanyuka n'emikwano gyange gimanye nti gavumenti yakoze eki yankoledde ekirungi nange mbeere nga nyina wensobola okubeera nga ndi bulungi tweyanziza ssebo amin